Munange zizino kakati ziweredde ddala bbiri zennyini ez'enkya y'olunaku olwalira nti kyekyo kimanyi naawe amagezi ntake ekulamu era yeebuuka akatayanirako kafa omutego kale nno nange ngamba nti giroba gukeegwa abadde akyagala ngatanya ekiwanga mu ngalo tutere tubambage munange tulabe wawe tuyinza okugakubira olukumu mutwe tunaaba tutuuse wa James Tenywa era geega bulijjo nsinzidde wano ku Sseddume Lubogola Simba okukubuuzaako enkya y'olunaku olwaliro andi baga nti akusenvuza mu buto naawe omusenvuza mu bukadde kati nange kyekyo kyenkola njagala nkusenvuza empola mpola mu kanyomero kaago kano kannantagwa buwoomi njagala nkutwaliriza empola bwe ntyo tugende empola mpola totya kasita okusoonoka si kubba singa nawolova amaze ebintu mugamba mutya yonna gye musinzira okuwuliriza katugende empola mpola tutandise n'olupapula lwa New Vision lukeddeyo okufuluma enkya y'olunaku olwaleero. New Vision gasoosezza geega bannayuganda laba bakuleetedde ekyokereza ekyabadde mu ggwanga erya South Africa. Ne bagamba bannayuganda babiri baabano babookedde mu ggwanga erya South Africa mbu basoose kubaboza akatayimbwa ku mutwe oluvannyuma laba ate bwe babateekedde omuliro. Ne bagamba waliwo omu gwe bagombyemu obwala ne bateebereza nti munnayuganda ono yandibaako n'akakwate ku ngeri y'ettemu eryakoleddwa ku bano bombiriri. Naye era mu lupapula lumu olwa New Vision lukedde okufuluma enkya y'olunaku olwaleero ne bakulaga abakazi abalesse omukululo wano mu ggwanga lya Uganda ne bagamba nti naye mundeeri gy'ogenda okubisanga ku mukogo gwa 25 n'omukogo gwa 27. Bino gye biri waliwo naye ne bakubbirako ngeri y'okusinyako nti kwegamba emboozi bwe beegudde amakerenda oleme kwerabira ate kutuukayo okukeberayo bakulaze Jennifer Farms Sissemakulu abadde nankulu w'ekibuga ekikulu eky'e Kampala eyalekulira emirimu wano jjo ly'abalamu ne Abenacho mwana muwala wane yali obwannalulungi bw'empaka z'ensi yonna naye nga yakutte ekya Africa wuuno naye ne bamukulaga wano ojja kukebera munda muno osangemu biki ebiriwo. Ku Ssettendekero Makerere ne baga nti abayizi 368 ku abo bakubye emisomo olukumu mutwe nti bano baayitidde mu ddaala erisooka. Ojja kulaba diguli ezigenda okubaweebwa amannya gaabwe weegali wano kuliko Nyangoma ku luno ndowooza gagenze ne kuliko Muduli David Kitenda Daniel Kyambadde Hadison Najjuma Sara Namuterebi Luwazo babano Namugenyi Lilian Naggayisandula otyo ayina Omugisha Alans Yigira Babula Osiro Peter Nakazi Christine n'abalala ojja kebera olukalala lote lugwayo. Kati ibo ova ku ebyo ne bagamba mbwe temuli ne lyabadde mu ggwanga erya South Africa omuli omusajja n'omukazi we be baateekedde omuliro bano be baasoose okukuba obutayimbwa ku mitwe mbu byandibanga mwabadde mu vulugu w'ebyensimbi n'amabanja ne bagamba nti amabanja ngera bwe bagamba nti kyowolootuddeyo kibanja oyimiridde mbu wandibanga waddewo vulugu mu nsimbi abantu bano ze baafuna naye ojja kukeberamu n'otegeere bulungi ki ekiriwo. Olukalala lw'abayizi abakubye emisomo olukumu mutwe ku Ssettendekero Makerere ne bayitira mu ddaala erisooka luluno balukuleetedde. Stella Njuba ono President Museveni n'amwogerako ono ye muwala w'omugenzi Njuba eyaziikiddwa olunaku olwajjo n'agamba nti ono abadde muzira ateeyimbirira anti okimanyi naawe omwenge omuka era tegwetaagisa nkata. Kakati n'akulaga wano babadde mu kuziika nga baganzika ebimuli Conrad Mulindwa ne banne abalala babano nga baganzika ebimuli ku ssanduuku mwabadde omulambo gwa Stella Njuba eyaziikiddwa wali Enangabo Kasangati. Ekitongole ekivunaanyizibwa ku nzirukanya y'ebya bbaasi wano mu ggwanga lya Uganda babano baga nti biri Muhanjibe mugenzi Muhanjibe yali akayanira nti Kwalisero Bus Park ettaka eryo nti lyabwe si lyaye ng'omuntu baga nti eryo lyali lyaffe. Ojja kulaba yawunyuka emirimu gy'obunnamawulire wuuno akomyewo akubye enkyukira tamanyi nti amaddira galiisengo wuuno akubye enkyukira n'akomawo mu ggwanga lya Uganda emyaka 55 n'agamba nti nkaddiye naye mbadde nzija mbuulira abantu bange nti era ndikomawo wano naye kasita nkuzuuno nkomyewo. FDC eyagala Ssemateeka addemu okulongoosebwa mu mwaka gwa 2019 Semujju Ibrahim Nganda wuuno mbaka Nampala wabaka buludde oluvuganya gavumenti ng'aliko byannyonnyola Paalamenti egenda kusiima Abenacho olw'engeri gye yawangulamu obwanalulungi bwa Africa mu kukiikirira Uganda. Kitatta naye atadde akaka alayidde
naga nti nze gwe mulaba wano mu kooti nga nyimiridde wano njogera mazima nkutte Korani nyambadde ebya kyenvu sibeerangako n'abakuumi okujjako President Museveni be yampa kwegamba alina engeri gyazze nga nnyonnyolamu ebintu nze gwe mulaba wano ayitibwanga boda 210 patron sibeerangako mukulembeze wa boda 210 siwulirangako na boda ojja kulaba wano ababaka ba Parliament ekyemisana ekyobwereere kyebabadde bafuna kibayise emyaganya gy'engalo n'amalala mwegaliera agafaanana bwe gati ono Minister Echweru naga nti waliwo akakundi k'abantu akagala okulemesa ababundabunda okusenga ekyangwali ndi abengeri eno bebagenda baseegeza ebigambo nga bagamba nti simanya waliwo kano nakali mbalina engeri gye balondobereza ng'eyanyaga emu bwe baba boogera ku by'abantu bano naye ojja kulaba kolera engeri gy'abaluse wano mu bitundu eby'e Kampala erubaga wano ne baga nti basatu baluguzeemu obulamu bannayuganda batalina ndagamuntu baweereddwayo emyezi 3 okugenda ku magombolola bewandiise nti enteekateeka eno ekoleddwa ab'ekitongole ekya NIRA ekivunaanyizibwa ku kuwandiisa bannansi bwe basobole okusembeza empeereza yaabwe eri abantu olwo bannansi banguye okwefunira endagamuntu zino. UPDF ne bakulaga emirimu gyetandise okukola e Masaka mu b'ebitongole eby'ebibira ne bagamba nti mbwe ab'ebitongole bino eby'ebibira babadde ate bettanidde okusaawula ebibira nti kati engeri gye babadde bafuuse kasobeza ng'olubuto lw'entumbwe kubanga gy'olagala okubayo mabega ne bagamba nti bagende nga babajjayo omu ku omu. Ye lwaki situgenda ku lupapulo lwa Daily Monitor naye nga situnaba lwaki sisooka n'enkunyumiza bino ebifa mu banywanyi b'abayugakik n'obimanya bulungi anti abayugakiki bano be bakutuusaako ag'empapula gano okuyita wano ku Sseddome Luboggola balunzi ba nkoko bakuukutivu omulimu bagubazeemu emyaka kati kyenkana 27 nga balunda enkoko yaabwe eyitibwa Yugakik Super wonna mu supermarket kyekyokulya ekikutta akati. Obulidde obwomi bw'empapula z'amawulire tukyabongera toseguka ne Yugachek. So tasty tofune Yugachek sumakaya sana Yugachek sumakaya woma Yugachek sasofune tuota Yugachek super yasinga Yugachek 20 years of serving Uganda. Munnange Yugachik enkoko gy'olina okulya bagamba nti nantabulirwa asabala bwa bbumba naye kakati gwe oyagala nkuddiremu nti awulireko okitegeere nti Yugachik Super y'enkoko gwe bw'otuuka mu supermarket buuza wonna bagenda njagala kwerira ku nkoko ya Yugachik Super ojja kubanga bakufunira bulungi ky'oyagala ate nga emiwendo gitegerekeka bulungi era nga gijja bulungi nnyo mu kintu ky'ogula. Aba birungi finance olina ky'obamanyiiko baaba no bagobye bumale. Olina amayumba g'abapangisa naye nga tegavaamu nsimbi z'ogasuubiramu. Abapangisa beebuzaabuza mu nsasula oba abamu badduka kiro. Sente eziva mu mayumba tezikumala kukola ku bizibu byo. Kankuzigirira Birungi Finance Solutions Limited abalabirira ennyumba z'abapangisa n'osasulwa sente ku lunaku olulagaaniddwa. Amayumba ne bwe gaba amapya nga geetaaga abapangisa gatukwase bw'oba ng'oli bweru wa Uganda ebibyo biteredde. Tukozesa bukugu n'obumanyirivu okuddukanya amayumba g'abapangisa. Tusangibwa Wandegeya ku Calmax Building, ground floor, opposite ne YMCA. Tukubire ku simu 0782 noti 3 oba 0758 okitegedde bulungi nnyo kati ekyo awo tewali kuwunjawunja naye Daily Monitor olukedde okufuluma ekyolunaku olwaleero lukuleetedde obulumi abawummula emirimu gyabwe abandi badde bafuna akasiimo bwe balimu ne bagamba nti bangi ge bakaaba ge bakomba abasinga obungi beeyaguza lujjo nti obwavu abalala bunaatera kubafuumukako nga vvu mbu naye obuwumbi bwa siringi 65 ezandibadde zibasasulwa ng'akasiimo kaabwe minisitule zivunaanyizibwa kubasasula mbu zizizizaayo mu ggwanika ly'eggwanga ne bagamba nti bagira bazitereka. Ojja kulaba wano abakozi nga 160 baawummula emirimu gyabwe nti naye nga naguno guliko bakyali ku nkalala z'abakozi eziraga nti basasulwa emisaala ne bagamba nti lwaki kiki ekitambuza abantu akasoobo bwe baba nga bakakkalabya emirimu gy'okuwandukulula abakozi bano batere bateeke ku nkalala empya kwe bandifunidde akasiimo. Mbwe abamu ku bo balina engeri y'omulugube n'okwagala okwewuubira mu ntebe omwo ne kibaviirako emirimu okugikola mu ngeri ey'akasoobo nga bali awo bakola mu ngeri gye wandiyiseeyo akamese tambula. Kakati ate bavudde awo ne bakulaga ekiddo nti kizinze ennyanja Nalubaale. Ojja kulaba ekiddo kifuuse olukokkobe wano kifunze ekyonga nti naye aba minisitule evunaanyizibwa ku nsonga z'ebyobuvubi balagiddwa okubeera okusitukiramu ng'eyategwa ogw'ekyayi babeereko kye bakola okulwanyisa ekiddo kino ekyagala okusenya ente ennyanja yonna kyenkana kugimalawo. President Museveni yeyampa abakuumi
Kitattawuuna ayogedde abuulidde kkooti ey'abannamagye gye bamuvunaanira emisango gy'okusangibwa n'ebyokulwanyisa eby'amagye wamu n'ebintu ebirala omuli bye yakola ng'akyali ku bwasenkulu obwa boodabooda 210 nti akabatemye namwandu akatema musika n'ababuulira nti nze siri wa boodabooda era n'ebya boodabooda bye mwogerako sibimanyi. Kakati ate waliwo alipoota ekoleddwa ne baga nti okunoonyereza mbukuzudde nti amajaani mbugandibanga galiko ekika ky'ekirwadde kya sukaali kye galeeta ne baga nti ekirwadde kya sukaali kino eky'ekika ekyokubiri kirina engeri gy'ekibadde kibala abantu embiriizi naye ng'abantu basigala beewuunaganya nti oba kiva ku ki oba kiva ku ki ne baga nti waliwo abakugu mu kunoonyereza bazudde ne basonga olunwe ku majaani ate jjukira nti abangi bwe basonga olunwe oluusi n'ekizimba we kyabikira. Kati ojja kulaba biki bye boogera ku nsonga eno naye bo abanoga amajaani bakyakwaza naddala mu bitundu eby'ekigeze eri okusinziira ku kifaananyi kye bakuteeredde wano. Ate ojja kusanga era mu lupapula lwe lumu olwadde erimu nti olukedde okufuluma leero nga bakuleetedde bano ababiri gavumenti beekakasizza bwe bakebedde mu malwaliro ag'ekikugu ne bakizuula nti ddala kituufu balina ekirwadde ekya kolera. Bino bibadde wano enaggulu wano Kinyana Mpindi n'ekibuga Kampala era wano kyenkana ku njegoyego wennyini ojja kulaba nga bakulaga abantu bano abakebeddwa oluvannyuma lw'okufuna ekidumusi n'ebirala ebyaddiridde era nga baga nti ekijja omanyi kinyaga bitono embiro tezigenda na byenda bwe bagenze okubekebejja nga bakyalimu akamwozoola ne baga nti naye mmwe mulina ekirwadde ekyakolera mmwe ne baga nti bagenze babajjanjaba n'abamu mbu bakubye ku matu. Byonna ojja kubiraba. Abawala ababiri baabano battiddwa emirambo gyabwe ne gisuulibwa mu nnyumba ekakeeka wali. Ojja kulaba ebyabaddeyo ne baga nti avunaanyizibwa gwe bateebereza okubeera mu ttemu lino bandibanga bamugombyemu obwala. Abannamawulire balemeddwa okwekkaanya ebikwata ku musango gwa Kayihura ne bakulaga wano engeri gye baziyiziddwa nti kiki ekibalemesezza mbu yandibanga yeemuludde bumwe bwemuluza okuyingira era n'okufuluma bwe gwabadde gwe gwenku gwe gw'amazzi babadde balinga abalingiza bati ne baga nti oli yayiseemu dda. Ministry y'Inese ziremereddwa okusasula ababanja obusiimo bwabwe obuwumbi bwa siringi za Uganda 65 n'abatuuze baabano baddusa amaka gaabwe eri mu bitundu ebyenjeru ne baga nti baddukidde ku poliisi ng'oluvannyuma lw'abantu okusuula ebibaluwa nga babalaaliko okugenda okubatuusaako obulabe. President Museveni engeri gye yawa Kitatta abakuumi Kitattawuuna aliko byalombojjedde kkooti ojja kubiraba wano. KCCA n'erambulula enteekateeka zaayo ez'ebyo byegenda okukola mu bbanga ery'emyezi 6 egiddako kaakati ne baga nti okugogola emyala gwe gumu ku mulimu omukulu okulongoosa ebyentambula enguudo n'enziruka y'ebidduka ne bakulaga nakyo kigenda kubeera kikulu nnyo ne okwakisa amataala ku nguudo z'omu Kampala wano ne baga nti ekyo bagenda kukisimbako amannyo ate n'okulaba ng'ekibuga kisikiriza nti ekyo nakyo bajja kukisimbako essira enteekateeka ez'okujjuna abakyala abavubuka n'abalala okulaba nga baliko kye bakola nti ezo nazo tebayinza kuzisuula muguluka. Ate ebyakasasiro ne baga nti eyo nsonga nkulu nnyo ojja kulaba n'ebirala okyola ayimiriza ebyokugoba abantu ku ttaka waliwo abadde bagobwa ku ttaka naye ne gavumenti nti eremereddwa okutuukiriza nsalesale yagiweebwa ku musango gw'okugyawo ekkomo ly'emyaka ne bakulaga ssaabawolereza wa gavumenti wuuno William Byaruhanga ng'aliko wano byannyonnyola mbu naye ne wabawo abatolotooma naddala abawaaba omusango nga baga nti lwaki mulemererwa okutuukiriza nsalesale nga bwe yabaweebwa. Ojja kugasanga mu lupapula lwa Daily Monitor olugenda okufuluma ekyeyo olunaku olwaleero naye njagala owuliriza ebigambo bino ebifa ku Solar Solutions mumanyire eddala engeri gye bakolamu omulimu ogw'okujja bannayuganda mu kibululu. Solar Solutions Group ye kampuni ekulembedde ekisinde ky'okutuusaako ebyuma by'amasannyalaze ag'amaanyi g'enjuba ebiri origino okuva e Germany ne Australia. Etandikira ku sola ey'ettaala 2 okutuuka ku y'ennyingi DVD, TV, firiigi, decoder n'ebirala byonna nga biriko garanti ya myaka 5. Basangibwa Nansana okuliraana Base Hotel n'amatabi e Kasana Luweero omukono ogwa Lacho Hospital ebukoloto Kayunga ku Kampala Road ebusiika ekyemmanga wa paaka ya taxi emukono e Wantoni ku ludde e Katosi ekikyusa mu tawuni ku stage ya taxi Nakaseke mu maaso ga poliisi n'ekiboga ekyemmanga w'eddwaliro lya gavumenti ku Main Road beba Solar Solutions. Era okyasigadde mwaka kunkuna nti totegedde katale bw'ova ku ebyoloza toba toyolekedde kugenda kuwangatto naye era siyinza kwerabira kujjukiza banywanyi ba Spear Motors basangibwa wali e Nakawa nga bano bakuleetera mmotoka Benz Mercedes wano mu ggwanga erya Uganda.
kale nno bano tebakoma ku ekyo kyokka naye ate kakati bakuleetedde ne Fuso magulu 10 ennyuvu ennyo ddala enyuma okuvuga esobola okwetikka mu ngeri yonna gy'oyagala okugibigika ate ng'esobola embeera ya kuno egumira enguudo za kuno okugikola service emala kutambula kilomita 1.5 lwaki teweeyuna Nakawa wali ku Spear Motors naawe n'obaako by'omanya ku by'emmotoka eno Fuso magulu 10 ekuleeteddwa banywanyi bo bano ye nga baga nti akuddira mu luyimba tatera kulunyumisa naye kankuwe bo bennyini obeewulirire. Aba Spear Motors Limited nga bwe batuusa Mercedes Benz bakuleetedde Fuso magulu 10 module empya ttuku. Fuso eno egula sente ntono ddala ate ng'ensasula ya kutegeeragana eri ku mutindo gwe gumu nga Mercedes Benz era ekoleddwa okugumira enguudo za wano wamu n'embeera y'obudde. Saavisi ogikola etuuse ku kilomita 1.5 yeetikka teyuuga enyuma okuvuga. Waranti ya myaka 2 jangu nga bw'oli Nakawa wano ku Jinja Road oba kuba essimu nooti 4 288 251 oba nooti 783 6 6 nooti 1. Ekyo kyennyini kakati gwe akutemyako oyagala wambaza kubaguliza oyagala wakigudduka misinde ogende wali e Nakawa obeere ng'oweeyu n'abantu bana ba Spear Motors weetwalire Fuso eno kubanga bakugambye nti genda nga bw'oli. Nera247.com www.nera247.com koteekamu ku mutimbagano oba wakaguddeko dda ge basooseza ne bagaa nti beesije atadde akaka kubatikiza ne President Museveni abamwagala ebyolusuusu tono lwe baagala mulekwa mulumbe n'agaa nti teri ayinza kwagala President Museveni nga bwe namwagala. Abamuyimba kakati nti bamulabye alina akantu mu ngalo naye nze namwagala akyali lukebe asinzidde wali mu kuziika okubadde wanjuba mu kuziika mugenzi Stella teralombojja omukwana engeri gye gwali gubasaza mu kabuuna ekabwejungira atudde mu ntebe kakati President Museveni naye nga baga nti ebyedda bisasika kale awo ebisingawo ojja kubisanga mu katabo kano otegeere. Ate bw'ova kwagera baleesa amalala wano Kayihura nti yeepenye bannamawulire ngazzeeyo okweyanjula mu kkooti y'amagye ne baga nti ayise mu kalyanga akeekusifu mu ngeri eyatwekisiza akiratu namma n'aga nti teyeeteekera bampulidde kamenya gye biggweredde mbu balengedde bulengezi ne baga nti wuuli yeemuludde. Ojja kulaba ate y'ekitatta agambibwa okubeera yaliko omuyima wa bodaboda 2010 nti awozezza omusango ogumuvunaanibwa n'adda ne mukati neyeewogoma. Bwasinzidde mu kkooti wano n'akabatema n'aga nti nze sibeerangako mugoba wa bodaboda n'ebyankubi 2 bodaboda sirina kyembimanyiiko bye mwogerako temwagala kunsibirako kyamatu g'embuzi okundiisa engo n'aga nti nze sibangako muyima wa kintu ekyo naye mbwate banne Joel Kibirige ne Soali Ngobi mbwate bwe bakawaŋŋamudde bwe bamusonzeemu ne baga nti yoyo yennyini bwoya yekitatta waffe omuyima wa bodaboda 210 kakati yasabye ekkooti efune entambi za kamera okuva wali ku Vine Hotel wakaliga we bamugomberamu obwala n'aga nti mugende muzeekebejje mulabe oba nasangibwa n'emmundu gye bampaatiikako. Ojja bisanga mu Nera 24/7 teekamu www.nera247.com. Bobi Wine nti wuuna ayogedde ekimusula ku mwoyo ng'olufuba n'aga nti muŋŋambire President Museveni nti saagala kutawaanya gwe ng'omuntu njagala ntebeyo yokka mwotudde mbulanga enkwatemu ku nkasingolomolemu naye ojja kulaba bino gy'abyogeredde eri mu kuziika okubadde eri Kasangati. Ebyo byonna biri wano mu Nera 24/7 ne bakulaga amalala. Poliisi engeri gy'ekutta abazigu 9 ababadde babbisa akabundu k'ekyana ekito eri mu bitundu eby'Essembabule Lugusulu eyo ojja gasangamu wano naye tumale okuwuliriza ebya RNG Power Center otegeere bulungi kiki bano kye boogerako. RNG Power Center ekuleetedde pampu ezifuuyira omuli n'ezo ezituusa amazzi mu kilomita 6 gattako sprinklers zisaasaanya amazzi mu nnimiro. RNG Power Center Limited basima enzizi nga ku masomero, amalwaliro ne mu faamu eri abalunzi n'abalimi era balina ne pampu ezijja amazzi mu nzizi z'ebika eby'enjawulo. Batunda ebyuma ebikuba kasooli ne yingini zaabyo saako generators n'obuuma obusaawa omuddo ate n'okukanika. RNG Power Center Limited basangibwa ku Lubaga Road okwolekera essundiro ly'amafuta erya Oryx Petrol Station ne Mukono bali kumpi ne Mukono Resort Hotel. Essimu eri nooti 7 3 Weewaawo bukedde olukedde okufuluma ekyolunaku olwaleero golusoosezza ag'abawala ba University 2 baabano babazingiziza mu kisenge ne babatta mu ntiisa babadde bannansi b'eggwanga erya Democratic Republic eya Congo
kitalo kitata byeyawozezza ne babikuleetera wano ne bagaa nti kigambo ku kigambo ku mukogo n'ogwokusatu kwogenda okubisanga wuno ng'awayamu n'abantu be owa State House alumbye aba NRM abamusekeeterera nga bamulumiriza nti abatwala President Museveni okugabira ab'oludda oluvuganya obuyambi Munnayuganda asse banne babiri e South Africa ne bakulaga eddwaliro lya Nyange Medical liggaddwaliro lino ewali omusawo agambibwa okukkakkana ku bujja eryatwaliddwayo oluvannyuma lw'okulwala ekirwadde bw'ate n'aligagambula obumuli ebya PLE ne bakulaga engeri gy'ebisuubirwa esabbiiti ejja abantu 16 bayooleddwa mu kufuuweeta shisha ojja kulaba ono yafiira mu mabira abantu be bazuuse bya Ruhanga engeri gye yafaamu amasasi ganyoose nga poliisi egumbulula abatakisi ekyali wajjala kati mbwe abakazi baddibizza okwambala peti mbu bagisikizizza bayika ojja kulaba bayika kyekiki era kifaanana kitya ate ono n'agaa nti omukazi weemaleeyo omusajja baawa ab'emumativu ono ne bakulaga abalokola abafumbo nti balaze bwe basse ebbugumu mulaavu yaabwe ono mukyala mukabi mumanyi naga nti omusumba mukabi eris MPC Sam Mukabi Salongo kamye naye Beneza Salongo Beneza baba no wano nga balina kye banyonyola abakyala tulina ekyokulwanyisa mukale nonya mukazi alina ku ssente tutandike 210 abange kasalabe kyawuno naye n'abaako byakulaga wano ono n'agamba na poliisi yeezobye n'abeekalakaasa olw'amasannyalaze eri emukono densite y'eggwanga yeekufuula Munnayuganda omujjuvu Faaza Buye yabyogedde owange agenkya y'olunaku olwaliro ndabika nga agakubye olukumu mutwe kantere munnange neeseebulule naye nga sinza kwerabira kujjukiza nti naawe genda weegulireyo kopi eyiyo weebange kubanga okimanyi omusogozi talya bidumo ate nga kiweerimidde kakirambegera naye nga mwebalege munnange okuntegera agatawulira vumbe akaddeko wadde enkutte mu lyampiki bwe neeyongezayo okulondobereza ng'eyanyageemu nti kabaka yanseera ate olwo mba njolekedde kwekuulira kabazzi kugulu sinakindi okufuuka gwe bagambe njasa biggunga omusamiza akuba emiggo naye mwebalege okugawuliriza gye musinzira yonna omukulu mulumba wali kugayaza fitness center ku Karaji Road awebala okubeera nga kwoli Mahad ku Mahad ya Enterprises Kawempe Division namwe mwebala okubeera nga muwuliriza bakidani Miras abakozi mwennawe masajja manyinga kwe muri Pastor Dawson kyakuwala webala okubeera nga kwoli ate ne mukyala Nuwa nawe njagala kukulisa nti webale kulika baby Nuwa Mutebi Junior ya mwenna buli omu gy'osinzira okuwuliriza kyokola gye kiri nnyo Brenda Mukisa Mugagga nawe bala okubeera nga kwoli na buli yenna gy'osinzira okuwuliriza abali kuno n'abali ebunaayira mwebale okubanga mwekwe muli njagala kujjukiza bujjukiza nti mikwano gy'abayuga chick abalunzi b'enkoko abakukutivu bakutuusaako ag'empapula gano okuyita wano ku Sseddomero Bagula Simba Beeyune genda olye ku nkoko ya Yuga Chick leero. Amawulire ku Bagula Simba ne Yuga Chick 20 years of serving Uganda. Eno yesawa yendala ku Bagula Simba. Uliza even you better fix our no. Wedi manyido olungi okuzisengeka. Zino even you better fix our no. Zino kunyumira nate. Simba. Nazaliwa kukwagala ni anjagala ntekene mu matala. Nyime pinyu pempo mezawa no. Zino kunyumira nate. Kanyemeza bu selfie. Kankubya screenshot. Nyumira waka nyime nyibuli sawa. Sopando bebyo mepano gongo kwekule. Bakala tubewa. Gawe go meko banga. Uliza nyime nyubeza fix our no. MTN Red Pace Solar ekomezaawo binsanga wano kumpewo gobe enzikiza ne solar esinga kubeera esoboka. Nyumirwa solar power empangazi ne garanti ya myaka 3 ku Red Pace Solar Systems zonna. Buuza ebikwata ku Red Pace Solar Power ku dduuka lya MTN erikuliraanye leero. Sasula ko deposit wa mutwalo gumu mukenda olwo osigale ng'osasula sengi 7 buli lunaku. Red Pace Solar Power kino kya ddala. Musawene ya MTN
MTN. Everywhere you go. MTN. Radio. Simba. Wuluguma okusinga weyatandikira. Ku myaka 2 gy'onyumirwa. City boy, beat this beat. Kazara. Nabye banjina yekwasana. Mbali debise bibiri buli ayitawo oba mukwana. Nze njagala nkulage ku taata ne baba. Kuzalireyo ne ku baana. Why you are one of a kind? Abalala baleka mabega. Abatuko bafubutuza muliro. Mbere nga kwesigaliza neza kuguma. Mikwano gyose gikolela ngenda kulinda. Neza kuguma. Mikwano gyose gikolela ngenda kulinda. The juice on your body smell like water. You smell so good when you dance with your friend them. I'm with them cause you man who defend your life. I need to your body talk. I need no man to know what. Oh, when you see, when you phone you go out, the man you say, I never different way. We can fly every season. And we meditate more like marijuana. Nenda kuguma. Mikwano gyose gikolela ngenda kulinda. Nenda kuguma. Mikwano gyose gikolela ngenda kulinda. Nabye banjina yekwasana. Mbali debise bibiri buli ayitawo oba mukwana. Nze njagala nkulage ku taata ne baba. Kuzalireyo ne ku baana. Why you are one of a kind? Abalala baleka mabega. Abatuko bafubutuza muliro. Mbere nga kwesigaliza neza kuguma. Mikwano gyose Radio Simba Programa Yedembe. She's new on the block. Mwana we take a zura. Kaiba gaita ngenda kukuma. Manager we Eman kubuziza ko DJ Emma ichindo chitamu the one aimba bulungi no. I swear, yeah. Sinja mukwasa kanya no problem. Ndachikabiri musabaza gara kusabide zo kumacha. Tungendo bali za nyomo bisanga nako bale. The red pesola tunatunza matikomeza kumpeuza lubugula Simba. Jamula maka promotion ichagena maso. Milioni 5 bazade makago chitegede. Kino kena ujefunia. Wegomeke zikiza. Oberengo oli maridari sana chitegede mlungi yomodo pete de vinyo. Katino tukama na 11 tukama Friday no. Tukama tuliwali King Sahari na bilibili concert. Chadun rugby